n'ebikolebwa ffe tetubimanyi. So bwe banaaba nga batandise okutuleetako embeera eyo ey'amawale, naffe tujja kubalaga nti amawale tugasobola era naffe tusobola okubakolako effujjo lye bali mu kutukolako. Tetuli comfortable ne URA ebyeri mu kukola ku nsonga ya values. Eno ye Magala TV. Ekisooka kya byonna omwaka guno tutandise harmonization wakati wa URA naffe abasuubuzi nti URA ekoze ekizibu. President Museveni yali clear bwe yali ali mu nsonga zino ezaffe ez'abasuubuzi, yalambika n'agamba ba URA bakole bagazeetinge values ez'emisolo, naye batandise okukikola nga bo bakola byabwe, balemye okukonsalutinga federation y'abasuubuzi n'ebikolebwa ffe tetubimanyi. So bwe banaaba nga batandise otuleetako embeera eyo ey'amawale, naffe tujja kubalaga nti amawale tugasobola era naffe tusobola okubakolako effujjo lye bali mu tukolako. Tetuli comfortable ne URA ebyeri mu kukola ku nsonga ya values. Ekirala, fines and penalties, it is too much. Ate nga bw'otunuulira stamp gye baagala ebeere ku cupa z'amazzi, ku boto za butto n'ewalala, tebaziteekawo nga baziopeninze nti oli bwakuguza ebintu nga tekuliko stamp duty, ogenda n'ozigula wano stamp duty n'oziteeka ku bukebi. N'omuntu bamukwata ne super soda ya 1,000 nga teriko ka stamp duty, ne bamukuba fine $5,000,000. Ebintu ebyo byonna birina okutereezebwa. Ensonga endala gye tugenda okuteekako essira omwaka guno, abagagga abamenya amaduuka g'abasuubuzi n'engeri gye bongezaamu rent asusse, tugenda kuba bakambwe nnyo ku nsonga ezo. Era situli comfortable na buti abagagga bwe bayisa abasuubuzi baffe, tuli redde okulwanagana nabo bwebanga hamone egaanyi, kubanga yengeri yokka gye bawulira era gye basobola okukola naffe ng'abasuubuzi naffe ne tubeera comfortable. Esaana okukiikirirwa mu palamenti ng'abalala nabo bakiikiriddwa ng'abakozi, abalema, abakyala, nakyo tusobola okuzimba gavumenti. Kubanga ogizimba otya? Singa emirimu egitandika mu ggwanga giwangaala, kitegeeza n'abawi b'omusolo bagenda kweyongera. Naye bwe nabadde nkola risaaki ng'abantu 1,300 basasula ffule omusolo bulungi. Naye lwaki? Kubanga batandikawo bizinesi zigwa mangu. Kati kino ekyokuba nti batuwadde ababaka mu palamenti nga ffe twekolera policies ezifuga obusuubuzi bw'eggwanga, kiraga automatic nti tugenda kuzimba obusuubuzi bwaffe fraternity egejje, abawi b'omusolo beeyongere, ate ng'abasasula nabo tebazitoowererwa nga kazito kabateereddwa ku ssaawa eno. Bateereddwako akazito kubanga abasasula emisolo batono. Ola gavumenti kano ke kaseera muveeyo muyambe futa federation y'abasuubuzi eyambibwe nayo tusobole okukolera omuntu wa wansi nawe gavumenti ofunemu. Naye bw'olowooza mbu tugenda kubeera nga tuli Uganda nti ng'abasuubuzi nga tetulina mbulera bode mwe twegattira, kiba kitegeeza nti obusuubuzi bwa Uganda obumenya. Ebbanga lirere tubaddewo nga tulina bannakigwanyizaawo abayimiriddewo nga baga nti bakiikirira abasuubuzi, naye nga bakoma wano Kampala. Kano ke kaseera tuve mu kutwalanga ba girlfriend mu State House okumiitinga President Museveni, wabula tutwalenga abasuubuzi bennyini okwetoloola eggwanga. Era kye tuliko ekyokutambula eggwanga lyonna tugenda tufuna ba representatives abasobola okukiikirira obusuubuzi nga owe Molota ajja, owe Kapcholo ajja, owe Gulu ajja, owe Kaseesa ajja. Ffenna tugenda tumiitinga President Museveni tumwadvisinga n'ategeera nti ebizibu ebiri mu Kampala abasuubuzi bye bino, ebizibu bye Kaseesa bye bino. Tulekenga kubeera nga tweyagaliza nnyo. Bannaffe abo abamu mu bamanyi bulungi nti ebbanga lyonna bayimiridde bwe bati, bali mu gavumenti bajja ne batugamba ffe tuli opposition, ffe tetuli mu byabufuzi, buli kibiina kyonna tukiwagira, tuli ba Red Cross, twagala kuyamba bizinesi zaffe ziyimuke, yengeri yokka.